Wire mulwana Mukabya okuzza emabega be baana yava nakasongola. Ekisaawe ky'okuyimba kijjamu mu 1987 n'oluyimba mu kuliko olutalo kwaliko abagisu n'embalu n'ennyimba endala. Naye abasinga baamutegeerera nnyo ku luyimba Kayanda era ndowooza Wire mulwana Mukabya tanaba kuzzaako luyimba lumuwa linnya ddala nga Kayanda. Gambye ekintu kyaliko ensangi zino e South Africa nti ali mu kwekola, abamu babuyise busolosolo, abamu bingi. Omanyi social media ffe tuli boogezi but we don't analyze. Mulwana ekyamutwala e South Africa kushutinga video ya luyimba lwe ne mutabanyi we mulembe ki kati ali mu kudemonstrating omulembe we kukola ki we gutambula. Music ayina ebintu byayawukanako ebirala, olina okwambala ekyambalo ekyekintu kyokola ki kyokola. Era y'ensonga lwaki tutuuka ne tutuula ne tugamba nti abantu ab'ennaku zino tebakyakola bintu nga bali we baabikolanga, nti nga omuntu waba ayimba luyimba lwa nnaku ayambala ekyambalo eky'ennaku. Naye kati wano osanga omuntu nga ali mu kuyimba oluyimba lwa nnaku n'ate nga musanyufu nnyo n'okusinga abali ku mikolo. Oli n'omusanga nga kyaliko kya ssanyu n'ate nga ye akulaga munakuwavu ng'alinga gwe bakase. Hassan agenda asikowalinga kubanga bye yayogera obunabbi bwe butandise okola ki otuukirira. Naye muto wange ayina okuba nga alowoolezebwako ennyo wabanga wakusigalawo, kubanga pillars ezikwatiridde zitandika okuvaamu. Bagamba okolanga ekintu kyonna tosobeza maama. Nze owange yagenda naye Alimpa ayina ebigambo byakozesa oba abirowoozaako simanyi. Ate naffe bannamawulire tulina bye tulina okubuuza ne bye tutalina kubuuza. Wanga munnaffe atulaze nti ali mentale naye mwe mukozesa advantage to accumulate data from him. xpotv to the world. Muganda waffe omulungi eyekumidde ku channel yaffe Expo, tukwebaza. Weebale nnyo, weebali ddala bali mu Uganda, Africa, East Africa n'ensi yonna mukola kyattendo. Gwaffe gwa kubeebaza. Tubaterayo waaka ne mumulaba, subscribinga, sharinga, commentinga. Platforms zonna kwetuli TikTok, Twitter, banaye Twitter. President wa New NUP yabagamba mugende ku Twitter naye muzungu mwagano tufollowinga, simanyi lwaki. Naye that's not the case. Amanya mpitibwa omwanasoda abe yabeere mabega wa kamera. Tukyalidde mukadde waffe Muzungu David. Sebo buuza kuba kwegese obwanga. Abalabi ba xpotv nsanyusa okubanga ndi nammwe olunaku olwaleero. Mabega eyo era twanyumyamu. N'olwaleero ate enkomyewo tubeere nga tusobola okuba nga tuwuliziganya ku nsonga ez'enjawulo. Amanya nze Muzungu David owa Muzungu David kadongokamu music analyst. Ku Facebook osobola okunfuna amanya ge gamu, YouTube era nkozesa Muzungu David kadongokamu music analyst. Era osobola n'okunsangayo ku Twitter naye sikolerayo nnyo naye nga gyendi TikTok gyendi naye nga okusinga ebibanja biringa 2 Facebook osobola n'okunsanga ku YouTube Muzungu David kadongokamu music analyst. Wosukawo oba olina kujja onsange ekasubi kubasooka kwa Vla stage ku tterekero erya music waffe omukadde erya embozi ya kadongokamu music library and history center. Awo wosanga ebyafaayo byaffe ebya kadongokamu. Weewaawo waliwo n'abalala ababirina gye bali. Mayinze sitya kwogera ate ntera nnyo ekigamba abantu nti yagaliza ofune.
ne munno muterewo omugongo alinyira okwo Ssaalongo Kadongokamu Ekibuye waali asobola okuyambako ku bintu bino era oyo obudde buno ndowooza mu kutereka ebintu bino mutwalanga jjajjaffe. Kati mwe abaagala music oli owa band ow'abakongo owaki osobola omufuna ku mwami bamuyita Chicago. Omwami Chicago kati Namaganda ali ku park enkadde opposite Namaganda Plaza awo we yazze naye ng'abadde eri ku gundi ku mukwano ebeera Mukwano Mall ku Entebbe Road gy'abadde akolera kati yazzaawo. Suna Sulaiman ebwayise waali Muzeeyi Lubega Kadongokamu e Busega gye mugenda muweera kwegamba music mwagala mutukakaatikeko buli wamu ne mu nkuubo. Nedda enteekateeka yakubanga tuggumiza ekintu kino kubanga olaba ze Muzungudavid wendi obudde buno ekizibu kyonna kisobola okutuukawo nemba nga sikyasobola kubanga mbaweereza ekitegeeza nga ngenze nabyo noseerera. Tomanya engambye ekizibu kyonna Simutya okufa buli boogera ku kufa omuntu ne kasimayiro okajja ku muzungu ojja kufa. Okufa sikutya. Nze nedda. Okufa sikutya. Okujjenja. Ate njogera ku kaakati ng'onyumiza nkya kyentya kwe kulwala. Mbeere ku ndiri nga sikyalina makulu. N'omuntu gwe wali ogasanga akulaba ng'ekyeneena ebyo by'ebintu byentya naye bino ebirala. So bwe ntyo abaagala music osobola okuntuukirira ku 0700 36 0045 ennyimba oba byenina ntunda bitunde agamba mbu otunda by'abagundi ojja kwesitula wemba ntunda bya mugenzi genda mu maka g'omugenzi bakuwe ebintu ebyo bondooza bajja naye nze byenina bino kimanyi nateekamu okubanga nsobola obbifuna. By the way, even last time ndowooza twasomesa abantu nti ebintu bino baali babitunda naye lwakuba ffe nti ebiseera ebisinga w'oyagala ekintu nga maybe embeera tekusobozesa kufuna ate ozimba buzimbi mutima omukazi w'omukwana n'akugaana nti ogulaba guli awo gubigulira bwerere naye temuliimu makulu naye nga nedda wanditaanyiza bigambo byo n'okola ki n'ogutengula ate ebyo wandibadde tokyasobola byogera. Kale naffe bangi batugamba ababbi biki bagagaalidde mu Kadongokamu nawe jangu ogaggawale. Muzungu tulina kye tugenda okwogerako leero before nga tetunnakyogerako waŋŋambye olina enteekateeka makunale gye mufumbafumba n'abamu kuba mu expo ne bannammwe abalala so nga tetunnagenda maaso ku mulamwa gwa leero mbadde nsaba abalabi osooka obayisizeewo mangu. Okay, kale abalabi baffe aba xpotv abagoberezi ba Muzungudavid Kadongokamu music analyst ku platforms ez'enjawulo nsaba obategeeza nti tulina enteekateeka gye tuzze nayo nga twagala okubeera nga ekintu kya music ono tugezaako kizuukusa kikomewe eno waggulu. Ensi kati egenze digital waliwo ebintu ebyaliwo naye nga kiyinza okubeera ekizibu ennyo okubanga tubikomyawo kati ffe ne tusalawo nti tukoopeko amanyi amagezi muliro w'olaba omuntu omulala kyakola naawe osobola okikola lwakuba nti ate bannaffe we baba nga balina bye baatandika oba bye bakola balowooza ba monopole teri mulala alina kutandika kintu kino naye nze kye mmanyi olaba gavumenti lwaki egenda ne allocatinga ebintu ebyenjawulo mu tawuni muki nti kati wano bagenda kubeerawo bya electronics competition yawe ekole ki ekule so nga nti ate kati bano aba spare parts tibagenda beera wakiseka naye nga gwa atya competition wandikutte edduuka n'olitwala mu Lwera nti pimpa bayagala bagenda beera kabalagala. So nga tuli ne muganda waffe ono erinnya lwakuba olina engeri gy'ogiramu ye pimpa empula lwakuba yeyita pimpina pimpira yonna pimpa tugenda kukolagana ne pimpa asangibwa wano ku Princess Complex e Kasubi. Tugenda kubanga tukola nga woolaba muganda waffe Sozimo
era muganda wange sozimu woba olabye ebintu bino togamba nti ate muzungu ate muki, nedda. Twagala ffenna abantu betusaavinga oba oli awo be bamu, naye oyinza okuba oyina beesirina nange nga nina bootalina. Kati abantu bano bonna okuba nga tusobola obbasaavinga nti oyinza obbawaake nga woolaba tugenda ku mikolo ne bakuwaako akammonde ne bakola ki ne bakola ki. Tugezaako okola kino kati pimpa nga tuli naye tugenda kubanga tukyazanga abayimbi abo batuwe obulamu bwabwe. We batuwa obulamu bwabwe nga wetukubamu n'endongo eri live. Era muto wange yeekolera agenda kubeera musaale nnyo. Ntegeddeko nti Abe agenda okusookamu. So mu nsi teri atali buli muntu mu nsi muyimbi. Buli muntu mu nsi eno muki muyimbi, naye kisinzirira oyimbi otya. Pimpa atuweemu soda atuwe. Nange nsobola obbawa. Tokubye nnyate. Nange nsobola obbawa. So kyekyo ekintu kye tugenda okuba nga tukola ki nga tukwasaganyanga ano. Olunaku tugenda kuba tubategeezanga nti tugenda kufulumya show efulume olunaku gindi, then tugenda kubanga at least for a start mu mwezi tugenda kikolayo emirundi ng'ebiri, kubanga ebintu bino byonna byetaaga ssente and of which oba olumu tezibeerawo, naye w'obeera n'amagezi obeera mugagga. Ffene waffe gye tuli mu kadongokamu tojja ng'olowooza bajja kukuyamba. Tuli baagazi, tujja kwagala ekyo ky'okola era tukifiireko. Ffeno tuli baagazi. Omanyi waliwo enjawulo wakati w'obwagazi, omwagazi n'omuwagizi. Omuwagizi akwata n'akola ki? N'assaamu mu mbeera yonna. So ng'omwagazi yenjawulo fan base bwekyukire aba akadongokamu naffe abaliko mu bintu byonna. Naffe abaliko mu bintu byonna. Kakibeere ki omuntu omusanga ng'akugamba njagala, naye ate abeera ne excuse. So ng'omuwagizi agamba muzungu nfiiriddwa, naye emitwalo 5 gijja okola ki? Nga bw'owagira Arsenal naye ng'oyagala maniyo. Tuveeyo eyo ayinza okwogererako omugambo ogutokomoka ate nga mubi muzibu. So ensonga eyo egenda kubeera live ku online platforms zaffe ffenna abagenda obeera mu corporation eno. So bannayuganda mugyesunga, egenda kubeera massive. Tugenda giteekamu ebirungo ekutuukeko nga yansi yonna, kuba abasajja we bali aba buli mulembe bajje bakuba endongo. Muzungu, yes. Waliwo omutimbagano omuvubuka mu myaka gyammwe, omukadde mu myaka gyaffe, Wile Mukabya, omutimbagano obudde buno agukutte mu ngalo bw'ati, ebintu byali okwekola, amadredi awanisa, ali mu South Africa ajooga. Naye nga tetunnatuuka ku kigendera kino oba kituufu oba kirungi, sooke tuddeyo emabega. Gwe nga gwe yalaba ku Wile Mukabya yakuyimbira ennyimba z'ekayanda, ne Wile Mukabya owa luno, njawulo ki eriwo wakati w'abaami abo? Ensi egenze ekyuka. Ate era w'okyuka toyinza sigala kyekimu. Neera kisinzia kikyogoba. Omanyi music ayina ebintu byayawukanako ebirala, olina okwambala ekyambalo ekyekintu kyokola ki? Kyokola. Era y'ensonga lwaki tutuuka ne tutuula ne tugamba nti abantu ab'ennaku zino tebakyakola bintu nga bali we baabikolanga. Nti nga omuntu w'aba ayimba luyimba lwa nnaku ayambala ekyambalo eky'ennaku. Naye kati wano osanga omuntu nga ali mu kuyimba oluyimba lwa nnaku n'ate nga musanyufu nnyo n'okusinga abali ku mikolo. Oli n'omusanga nga kyaliko kya ssanyu n'ate nga ye akulaga munakuwavu ng'alinga gwe bakase. Kati kyekyo ekyenjawulo ekiri mu industry yaffe, nti olina okwambala ekyambalo ekyekintu kyokola ki? Ekyekintu kyokola. Yeso. Tuddizeeyo emabega. Mukabya owaaluli amaanyi ge galinga music oba byambalo? Wile Mulwana Mukabya. Wile Mulwana Mukabya okuzza emabega
be baana yava nakasongola. Ekisaawe ky'okuyimba kijjamu mu 1987 n'oluyimba mu kuliko olutalo kwaliko abagisu n'embalu n'ennyimba endala. Naye abasinga bamutegeerera nnyo ku luyimba Kayanda era ndowooza Wile Mulwana Mukabya tanaba kuzzaako luyimba lumuwa linnya ddala nga Kayanda. Weewaawo nti azizzaako ennyimba ez'enjawulo naye luli lukyakoze eki? Lukyakize ku nnyimba endala. Lukyakize ku zino zaaleeta n'okutuusa kati. Erinnya lye si ye Mukabya? No. Ati fire tusinga omumanya Wile Mukabya mpozi ne gana amalala Chali, Negu, Mahi. Mukabya eryo linnya lya ndongo. Engeri nti gye yakabyangamu olukoba n'okabyamu abadigize ng'akutte ku ndongo. Nina n'akantu kamu eri akantu ke nabateerako ku gundi ku Facebook okwo ne ku YouTube ng'akutte endongo agisuna ne mbalaga nti ye Wile Mukabya. Ekyo kikyamuweesa erinnya lya Mukabya naye atandika endongo nga si ye Mukabya. Mu process n'afuna erinnya lya Mukabya. Agitandika yani endongo agitandika yani ye Wile Mulwana. Era w'omuyita nti Mulwana aba akimanyi nti okola ki? Ti omumanyi. Kati erya Mukabya anti kyekyo kye bagamba nti oyinza otandika ekintu ate mu kintu ekyo ne weeguliramu ekintu ekirala oba eri erinnya ne likuzaala. Kati ye yazaalibwa erinnya ki? Eddala erya Mukabya era n'alyambala. Era ndowooza n'osimbye abantu layini abawera n'obabuuza amannya ga Mukabya bayinza okuba nga tebasobola kugamba. So ye nga ye is an entertainer. Ye ekitone nga ye kiri mu ye. Kati fumiitiriza obudde bwe yajjiramu 1987 nga muvubuka lwakuba abantu balowooza nti mukadde nnyo. Ati naffe twebuuza emyaka gira tajogera. Naye yajja muto. Naye lwakuba nti yaleeta oluyimba olwa Kayanda 1994. Emyaka ng'emeka? 21. Kati ogenda kubala 25 ogatteko emyaka emirala 3. 28 oluyimba lwa Kayanda. Kati abantu bakuze bakola ki? Baluwulira. Kati ne balowooza nti ki? Mukadde nnyo nga woowulira Prince Jopo Kafeero nga balowooza nti yali muki? Wadda nnyo nti bakuze oluyimba bakola ki? Naye bo abagamba bo be bato. Abagamba nti olimu kati nyinza obeeraawo kati nenkusanga n'onnyumiza ku Mukabya nembanga mumanyi naye nga ndi muto nensobola ojajinga nengamba ali myaka nga 7 kudda waggulu. Kati gwe tolina ngeri eyinzamu jajinga abantu abali myaka 28 awo yoyo omwana nga muto yakula awulira Mukabya. Yakula awulira Mukabya naddala oluyimba olwo lwa Kayanda yasobola okugamba nti omanyi oyo omusajja ayinza kubulanga bacwezi ng'alowooza muki? Mukulu. Kati ow'omulembe guno w'emyaka gino tasobola kugamba nti Mukabya muki kubanga yajjidde ku minti omwenzi omusiru. Ezimu tebazimanyi n'abamu. Ezo zagiddeko naye ngo woddayo eri emabega teri mulimu mubi nagayi nnyimba ng'ezo. So yoyo Wile Mulwana Mukabya. Ogambye ekintu kyaliko ensangi zino e South Africa nti ali mu kwekola abamu babuyise busolosolo abamu bingi. Omanyi social media ffe tuli boogezi but we don't analyze. Olina okwanalyizinga situation. Lwaki omuntu azze n'akola ekintu ekyekikula bwe kityo. So wentunuulira Mulwana agamba Mukabya gwe yakatwegattako. Mulwana ekyamutwala e South Africa kushutinga video ya luyimba lwe ne mutabanyi we mulembe ki. Kati ali mu kudemonstrating omulembe we kukola ki? We gutambula. Ne bwe mpuliriza oluyimba
mukulu muzungu nyinza ofundikira nga ngamba oba si kyambalo kye yayambadde kuba mu luyimba kulira mu luyimba ye yali abuuza guno omulembe ki ng'oli amuddamu abaana beeyisa kirasita dizayini z'abaliko tonnaziraba kitegeeza ono yandibadde mu kalakita yeebuuza ebigenda mu maaso kyokka ate yasibye dre anti n'amaaliriza ng'akoze omulembe oguliko firimu eggwa ate akyusa nga akola omulembe nga bwe gukola ki nga bwe gutambula gwe tolaba bangi nnyo nga bali mu bufiitingi naye nga musajja mukulu naye ng'ali mu fiitingi nti generation etera otutwala ebiseera ebisinga wooba toli wa mutwe munene ekiriko kyekikola ki kyekitwala kati olaba ku luguudo wano we tuli waliwo okukyekawaala waliwo betting companies mpitirivu gendayo olabe abantu abakola ki n'abakulu babaamu yes anti kyekyo kyengezaako okulaga nti gwe mulembe nti omulembe ebiseera ebisinga w'obanga toli waggume guyinza obutakutaliza Mukabya kyamulidde amaaliriza nga naye omulembe gukoze eki kyamulidde nga gumututte naye kati ffe abamanyi Mukabya oyinza okukkiriza nti ekyoluyimba kye kyakoze eki kubanga tetumulabangako nga gwe mukoze naye nnyo emirundi mingi omanyi enviiri ze zaasala naye ate aba atintinga enviiri mu myaka gy'aliko atintinga anti akugamba atambula na mulembe atambula na mirembe so yoyo wire mulwana Mukabya atintinga akaviiri we yavudde kwako n'akasiba muzungu abasajja abayimbanga edda kuba ennaku zino tulina ekigambo kye bayita stunts okwekola obungodiira ng'agala yisaawo oluyimba bwe buliwo abamu waliwo yaŋŋamba nti kikolebwa omuntu nga music ye kennyini teyeemalirira ng'olina omuteekako ebimudrivinga Mukabya mbadde sisuubira nti ali mu levels ezituuka oluyimba nti olina olusupplementinga n'obungodiira Mukabya wedde byali tabikola nedda kati assistant tali mukola kabangera kangodiira ka to supplement era tekirina we kiyinza kwongereza ku luyimba oba odukosa ekyo kyakoze eki kyakoze mpozi bannaffe ensi nga bagirabira mabega yayinza ogamba katugende tulabeko Mukabya ekintu kyakoze eki kyakoze so nze siina kyenkirabamu nga stunt akoze kintu kwambala ekiri mu luyimba olwa guno mulembe ki kyagezezzaako okukola ki okulaga nti abantu n'omuntu omukulu omusanga nga yeeyisanga ki nga bano abaliko abawagizi nga bwe batugambye abakadongokamu muli bamativu nti muzeeyi mulwana oba Mukabya omumuli akyagutwala ogwa kadongokamu akyagukutte weewaawo kibuuzo kiyinza okubeera a bit complicated naye kuba y'omu ku bakadongokamu abali mu myaka gye abakyalemezzaamu kati nze nendowooza nti oba muli bamativu byakola nti omumuli kati akyakatwala mu maaso oba yava ku mulamwa anti ebiseera ebisinga engeri gye tutali nti ffe twabatuma si ffe twamutuma ngamba nga tukyajingira azi kadongokamu music nga bw'alina obba abayimbi bangi abaliwo mu kisaawe kino ekyakadongokamu to be honest bangi ng'amanya ge baakola emabega ge gakyabakuumidde wano Mukabya mwali amannya ge baakola emabega wonoonya kadongokamu owaddala oyinza okusanga omutono mu biro bino kadongokamu owaddala era abaana abalina kadongokamu owaddala be baana be tutalaba mu kamera be baana be tutawulira ku TV tebalina so abamu ne bagamba nti balina okwekuumirawo n'aleeta kino ne bakyusa sitayiro ne balengera abagenda ne bakola ki ne bagoberera nti abo beewaffe y'ensonga lwaki nti oyinza okugamba nti gundi ekyuseemu era ndowooza lumu nali mpakanako n'omuntu omulala n'agamba no tulina kikuba bwe tutyo biki TV radio biki ne mbagamba no sigala ku kintu kyo ky'olina okola ki zino ze mukuba ennyimpi ze bakuba ku mpewo era nnyinza omuwagira oba oli awo
kuba abasigadde ku nno n'abayimba kadongokamu omutuufu gye baliro basanga beefulukuta mu studio naye music tetumulaba talina waali kati bano ba Mukabya bagezezzaako okwekonvatinga mu society oba mu mulembe guno be bakyawaguzira n'omulaba ku TV ne ku media ku TV nga bakuba ennyimba ze bakuba nnyimba ki era zino zayimbye guno omulembe beeyisa kirasi weziba programu za kadongokamu njagala ombuulire ddi lwe bakuba oluyimba olwo naye ne programu za kadongokamu zikyaliyo mpitirivu kati kyekyo kye njagadde okulaga nti wetutuuka mu gundi wetutuuka mu programming eza kadongokamu ate owulira nga bagenda bajjayo ki ez'abazeeyi so awo waliwo wetulina okuba nga tutuuka tutereeze wetutuuka mu budde bwa kadongokamu nga batandika okuleeta ez'abagenzi abalamu we bakola ki weebali ekitegeeza wakati awo waliwo ekijawulo tutuuka mu gundi tutuuka mu programs ez'enjawulo bakuba ennyimba baleeta ez'aba South Africa baleeta ez'aba Congo ennyimba ez'enkadde naye ng'era baleese luyimba lwa leketo oluyimba olutambula eddakiika era 8 awiro longomba z'ennyimba zetukola ki ennyimba z'abatabule ba Franco nga z'okola ki z'oli mu kuwulira ne batakuba waliwo Mukabya lwe yayimba n'omuvubuka omunonya mukazi wakuwasanga ali awaabwe ng'asula wange anti kyekyo kyengezezaako okulaga so nze mukyo era abayimbi obw'olumu bentera okubeerako nabo ntera obagamba nywerera ku mulamwa nga omulamwa gw'onywereddeko gutwalawa gwe nywerera ku mulamwa anti kati nkubuulire nti tutuuka mu programu ng'era zino ze bakuba tebazikuba mu programu emu eyakadongokamu naye tunagenda general nti radio ekuba music ng'ebalansi ng'era bajja kukuba nonya mukazi wakuwasanga ali awaabwe asula wange ddirwa oluwulira owulira so ekyo ze muzeeyi mulwana gwe tuvuddeko era gwe tukyaliko waliwo ne ka statement kakoze akanyumide yagambye oba yabadde alumba oba yabadde yewaana nti Ndugga wajja South Africa n'olemererwa nze njoga anti oli kyali negubiki oba ye brand ye nga Pimpa we yaŋŋamba nti omuntu osobola okwebrandinga kati kano kaddeke kakusanyuka omanyi mu biseera eby'amasanyu bingi ebiyinza okuyitira akyali ku nnono y'akadongokamu ye muyimbi wa kadongokamu ekibuzo kyangu ye muyimbi wa kadongokamu weewaawo ayinamu ez'akadongokamu n'abeera ezitali za kadongokamu naye nga ye muyimbi wa kadongokamu anti nkugambye ayinamu ez'akadongokamu mu mpya ayinamu ennyimba za kadongokamu zakola ki zakola kadongokamu agenda kukulemerera olwanirira gye bujja kuba bw'osigaza ng'obutaala obwaka bugenda bukyuka abayimbi ba kadongokamu gwatabamanyi bayitirivu bano be mulaba mu kamera abalina moforoje eyogenda ku gundi agende ku gundi naye tambula ogende wansi eyo ogenda kusangayo kadongokamu owaddala woba gwe wali obaddeko ewange ze njagala nga si bayimbi bano abanene nkuwe bano abayimbi abaki abapya nkulage nti oyo ayimba kadongokamu n'ayimba kadongokamu n'ayimba kadongokamu ekyamazima kankunaye nga future yabwe naawe ogiraba mu maaso ntangaavu n'ekintu neebakirwa tolowooza nti buyinza okukya kadongokamu n'akugwawo weewaawo nti ojja kwesanga nga gali amaanyi agaaliwo tujja kuba nga tetukyagalina amaanyi agaaliwo era ekyo ne programu eyayita era nakikulaga nti ne bali nabo tebakyalina maanyi betuvuganya nabo mu industry abajenaze ez'enjawulo nabo tebakyalina maanyi waliwo baana bato mpuliddeko ano ennyimba ze mubadde mwogerako nani ne Pimpa ennyimba ze mubadde mwogerako kati ezo okutemu luyimba mbadde mpulira biwulire nti nga sibitegeako sibigoberera si nnyimba sibigoberera Muzungu nga tunaatera omumaliriza waliwo sho gye twaliko emu naawe ne twogera ku ssaga ya Ronald Alimpa ono omuyaayi waffe ennyini oyo Ndugga n'abantu abalala by the for example tusonga tunakatuukako
Lagafaya yakoze oluyimba naye. Lagafaya kawonawo. Naye kati njagala twogero kati ni ku kyerinnya. Abayimbi ba kadongokamu tebaatera kwetumatuma mannya gatategeerekeka. Wawulira erinnya lya Lagafaya ne music ne style gyakuba. Njawulo ki eri wakati awo? Ekyamazima Lagafaya oluyimba siriwulirizanga songa nalugjayo n'oddujjayo naye sikolanga ki siriwulirizanga nti omanyi n'ebiseera ebisinga branding naye ekola ki emataringa gye bali tulina ba Adam Superman at least ko Superman at least ne Lagafaya so siruwulirizanga naye nga naluwanula nenga muyimbi wa kadongokamu Lagafaya. Lagafaya mutegeeredde nnyo wano Alimpa nga amaze okujja nga kubanga wali yali atambula ne Abdulmuras ne gundi ne Fred Sebala we bakolera ekibiina kyabwe then bamala okola ekibiina n'atandika otambula nabo kati Alimpa yajjiramu entandika okuwulira nti amanaging Alimpa biki saabigoberera nnyo omanyi obudde bwe nina bwe butono ate byempa ebyokuwa ebirowoozo bye bingi so siyinza kulimba nga ndi ku seeti nti Lagafaya amanyi oluyimba lwe omanyi waliwo ekintu ekiyinza okugoba n'enjogera oba ekigambo ekiyinza okuva mu muntu kiyinza okugoba nga temunagenda wala okuwulira ekigambo nti Lagafaya kiyinza okuteeka ewala. Kati nga gwe anyumirwa kadongokamu era amutegeera Lagafaya waba wakuyimba kadongokamu advice ki gy'oyinza okumuwa gwe nga gwe? Anyway bingi ayinza okuyitirayo nga we yasalawo naye kibi nnyo okubanga ovuga benzi okubanga olina katukutuku naye nga wateekako body yaki ya benzi so awo alina okutereezaamu then ne content we asooka amulaga abantu omanyi abantu basalawo nze ndina ebintu bingi byendabye mu bulamu bw'ensi ndi muwagizi nnyo wa byamizannyo oba tetugenda yeeyo anti njagala nnyo okubanga omuntu nkola ki ndi muwagizi nnyo waliwo omusambi w'omupiira yali goalkeeper wa Arsenal season olunaku lwe nasooka okulaba season mu ggoolo nalabira ddala ka bebi nga kabaleese awo obudde obwa Arsenal yali estrugglinga ne ba goalkeepers ate waayitawo ne baleeta kino matamabuuku Vito Manone nendabira ddala ebintu ebyenjawulo naye kye baleeta ku kisaawe kati tugenze wala tunuulira ono mutabanyi wa Mukabya oyo agusambira mu Arsenal mutabani wani wa Mukabya Bukayo Saka mutabani wa Mukabya nti nga bakuteereddawo muzungu soko okaddemu abbe kano njagala okantemeremu ku TikTok ajja kola Mukabya alina omutabani asamba omupiira mu Arsenal abantu bamubrandinga nga mutabanyi wa Mukabya ekikula biki size Bukayo Saka era Mukabya simanyi oyo omwana ava wano mu West African ava mu Ghana Bukayo Saka simanyi oba Mukabya akubayo ekivulo e Ghana oyinza okwesanga nga munaye ekitone kiri Bungereza kiri eyo kikuba diba naye nti Bukayo Saka we baba bakuleetedde abasambi ba mupiira londako ayinza okubanga kubanga tuba ne gundi substitute ne tubeera ne ba substitute players ne kuba substitute players tosobola bateekako nti abo be baddirira bano ababeera akatebe waliwo ababeera eri wansi naye tosobola amuteekayo oyo mutabanyi wa Mukabya naye ekintu kyaleeta ku kisaawe ekyamazima kye kikulaga nti never judge a book ye munaye nga mulabye n'ebizibu tufeye muzungu ebya mani tubireka aba mani tujira twegumya nange ndwa mani muzungu bangambye
nti ebizibu bya Muzungu tuveeyo eyo tumalirize. Ebizibu bya Manchester United bisobola okugonjoolwa singa omukulembeze akwatamu wano yaba agikuttemu nga bakoze omukago ne principal Bobi Wine. Omaze ebintu Muzungu tumalirize. Naye sooka olinde nti mbuno batya mbu Bobi Wine ng'akakanya bano abakuba maniyo buno bubbuka ng'akakanya abakuba maniyo kati Nobert Mao ng'ali awo abuzaabuza bano abakuba maniyo kati olwo waliwo nene kyagula nyina wagira mani ndinawe nakirabye awantu bw'ate nga waliwo abajja ne bawamba ne drone buno bubbukayo saka nga bateeka mu drone. Muzungu tuleke Muzungu tumalirize. Twayogera ku kintu kya Alimpa ne ngamba Alimpa sawa za kakati Hassan Nduga ali kwa chivinga. Gundi Alimpa bw'anadda ddala anadda mu bantu anasobola okwachivinga oba nasigala ng'erinnya litambula no ngamba kyalizaako kiriba kikulu. Mu bimu ku bye yazizzaako okunaabira nnyina mu maaso. Yamunaabidde mu maaso namugamba sibako obugu. Kyekyo ekigenda omumuza eri abantu. Ndina ekintu kyenayogera simanyi oba abantu abaali bawatchinga bapasivinga anything okuva mu my statement naye wobanga tewaliiko osobola okuddayo ano ku expo era n'onoonya Muzungu David ojja kulaba kyenayogerako muto wange Alimpa. Emabega we nali njogera ne manager we namugamba amawulire gabeere matono. Ez'ensobi zonna ziva mu mawulire. Alimpa tamanyi ki kyalina kwogera mu mawulire, tamanyi kyatalina kwogera. Omanyi ebiseera ebisinga engeri olulimi gye luli mu malusu amangi twogera n'ebitasaanidde. Luseerera nga bw'angamba. Twogera n'ebitasaanidde. So kino kijja kwongera okulaga nti Hassan Nduga yali mutuufu okumugamba nti Alimpa ne famire ye. Kubanga abantu baakakuliriza ne bagamba Hassan ng'alumbye nnyo n'alumba famire yonna. Nange ndowooza nagifunamu ke. Kati wano obudde buno nti gundi akola ki? Hassan agenda asikowalinga kubanga bye yayogera obunabbi bwe butandise okola ki? Otuukirira. Naye muto wange alina okuba nga alowoolezebwako ennyo wabanga wakusigalawo kubanga pillars ezikwatiridde zitandika okuvaamu. Bagamba okolanga ekintu kyonna tosobeza maama. Nze owange yagenda naye Alimpa alina ebigambo byakozesa oba abirowoozaako simanyi. Ate naffe bannamawulire tulina bye tulina okubuuza ne bye tutalina kubuuza. Wanga munnaffe atulaze nti ali mentale naye mmwe mukozesa advantage to accumulate data from him. Neba abantu abamuliraanye abamuvunaanyizibwako babeere nga basobola okumubuulirira. Omukomako. Ebintu ebimu babimuggyeko. Ebintu ebimu kati ng'okola interview ebyo bakole ki? Bamuggyeko kubanga tazisobola. Kyasanze kyakola ki? Kyayogera. Omanyi n'okubanga omuntu toli muteeketeeke. Omanyi ebiseera ebisinga tugenda ne tutomera emikisa. Ensonga lwaki nti we tuddayo ewaffe mu kadongokamu oli nti omuntu yatwalanga ebbanga ng'ali mu kibiina bamuteekateeka. Naye kati omwana awezaawo ebigambo bibyo n'agenda mu studio n'akuba. N'asambira wakati. Naye nga tamanyi na butya alina ku handlinga society. Kubanga abadde bamuwagira
bangi bagenze bakola ki beesala maama wo aba akuvudde kaani agenda okubeerako mukyalawo naye ayilikire okuvaako kubanga waba nga atandise okulaba nti maama we yakuleeta osobola okumuyisa bwotyo waliyo ebigambo byajiranga so anabiisa mukamwa naye ate era kikuzzaayo eka tojja kwesanga nga n'embeera bweti weebadde ekola ki etambula bweti weebadde etambula so ebiseera ebisinga buli kimu ekibeerawo kibeerenga kyakuyiga eri ffe abalamu oba abalowooza nti tutegeera twewalenga nnyo ebintu ebimu obiteeka mu baana omwana gezaako nnyo omukuza ng'omwana naye buli w'oli mukuza ng'ekyana ebizibu bingi nnyo by'oyinza okuba nga osobola omufunamu oba nammwe bye mumwogerera bye muleese omwetamu yensi kuba waliwo kavidiyo akamu ke nalaba aka isimawo lakisisi yagamba no alimpa tannafuuka na sisita oyo si sita enfaanana gy'afaanana mbi simanyi n'enjaga gyanywa tanywa njaga anywa bisubi anti kati ebiseera ebisinga tulina ebigambo bye twagenda oba twagandawaza bigandawaze ebimu tubikozesa naye nga in a long context nti ekigambo serebu kino tulina okitereezaamu kyekiri mu kubonyaabonya abasinga waliwo enjawulo wa being a celeb and a star nawo tanatuuka kuba star kubanga serebu kiva mu being celebrated era ojja kwesanga abalamu ba serebu batono abafu era nabo ojja si bonna nti abaafa ba serebu tulina okutunuulira wakawo kati alimpa agwawa nga tetunalandagga nnyo waba tannatuuka kuba upcoming omuntu yakuba lusuuku lwa'seminti netambula ensi eno yonna waliwo baida waliwo n'enteekateeka nga agenda nabweru anti kati kankugambe era olunaku olwaleero mbadde ndi mu kuwandiika ku different between a hit song and a golden song bano ba hit wonders era tubalabyeko bangi nga babaddewo leta mumukubye nnyo munenjaga wabaginywa sinakyogerako anti oyo yeye naye nze byenjogedde byebyange byenjogedde byebyange nze era ne ku mulundi guli nasaba management ebeere kumpi alimpa bwe baba baagala interviews bwe baba baagala kwekuuma nga bakyali mu mawulire management handlinge nti oli mulwadde alwale naye bayinza okuva mu gundi okuva mu bulwadde ng'ekyamazima tebakyalinawo aidawe neera mulagule after all this music kiki kyagenda okuzzaako ebyokuzzaako era nga we yalina ebyamuleeta ekyo tekirina buzibu era sisobola agamba nti talina kyakuzzaako baki byo Katonda yabireeta ebyokuzzaako nja kukakasa waaba muyimbi ateekwa okuba nabyo kubanga bingi byalabye mu bulwadde buno asobola obiyimbako omuyimbi ayimba ku bintu bingi ebyenjawulo era tewali gwe bateebereza nti agenda kuyimba ku kino okuggyako kati abantu balinga babiri betumanyi nti Walukagga kyagenda okuyimbako mu mwaka 2022 alina okuyimbako ekyo tteeka omulala Hassan Nduga nti ekintu ekibaddewo nga kimutambulirako ennyo abalina okola ki okyogerako era esaga we yabeerawo nti aleeta oluyimba olukola ki Muzungu ku lwaleero okkiriza osiibula abakulabi tunatandikirawo olunaku oluddako nga Mukama ayagadde abalabi ba xpotv neera mbeebaza okuba nga mubaddeko bategeezezza enteekateeka titugenda kuba nga tubaleetera omuziki mu ddiiro
wali mwalabanga kyamuka mu ddiiro lyo tugenda kuleeta omuziki guno nga tugubatuusangako butereevu naye ekyenjawulo tegugenda kuba ku zi TV gugenda kubeera ku zi channel zaffe YouTube Expo ne Muzungudavid Kadongokamu music analyst kw'ossa ne ku Facebook page ya Muzungudavid kwe tugenda okuba nga tukola ki okulagiranga ebintu ebyo. Then mwe abaagala ennyimba zino eza Kadongokamu osobola kunsanga Kasubi ku basooka kwa Bula stage awo wenkolera emirimu gyange. Ennyimba ntunde Abe ajja bayisizaawo ennamba yange naye era si kyabuwemu wenjiyisaawo 0700 36 0045. Enamba ogiwulidde muganda wange osobola ogifuna naaba nga kwasaganya mu nsonga eza music n'ebyafaayo bingi byeyagala okumanya mutuukirire ne promotion ennyimba ya Kadongokamu yangambye byonna abikola so mutuukirire. Expo TV tuliko online social media platforms ez'enjawulo zonna gendayo bane musubscribinge musharinge Twitter nkiddamu Abba abonaabona ne Twitter tala abagoberezi ne ku Instagram kwetuli Facebook tekamu xpotv xpo n'ekigambo TV ojja kuba otufuna amannya omwanasoda platforms zonna nange genkozesa Abbe yali mabega kamera mukama abatukuumira. Expo TV to the world.